aya basi enteekateeka ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Alimpa Ronald waba tajidde nti yabbye oluyimba yazzeemu oluyimba awo noomanya nti oba gye bamutegese yaganye okgendayo bamenye ebintu era ne leero we biri bino nno byabadde saidi z'eggomba bayitayo gombe kiriri mwana mulenzi oyo bamuyita ambasada Mavin yabadde ategese ekivulu ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyini saidi ze bayitayo gombe kiriri saidi zeyo gomba ekivulu kino kyabaddeko abayimbi Samisa Sembakula Stabu Anatolo n'abayimbi abala Suna Ben yabaddeko bonna basodde okuba ate nga bazze wabula ow'olusuku lwa seminti teyalabiseeko ne weebuuza ensonga zino lwaki amawulire gonna galabikira ku Alimpa byennyimba ate ekivulu yaganye yawambye promota mu nsonga zino omukulu ono oyinza okugamba nti Alimpa tetumwagaliza oba tumukuba mawulire nedda akalango yakakola sooka obagamba akalango owulira akalango ng'akakola gy'ataagenda amatoke mawake endagala njuguluza okukoba tewali eka tulina emigalo esoza emitemi waavu Ronald Alimpa ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omwenda ngenda kubeerawo kiriri gomba abaana b'ekanoni abaana b'omukimanyi mujje tulye ssente mu lusuku lwa seminti esindoni gombe wali eri abaana b'egombe mujje tulye ssente abaana b'ekimwanya abaana b'eggolola baagala nnyo abaana b'eggolola mujje tugolole ambasada Mavin mujje tulye ssente mu lusuku lwa seminti gomba eri yange anti senchulide bainako okitegedde ke kalangaako ye drop gye yakola yabiteeka mu video n'awandika n'okuwandika kati abakulu bano beekubidde enduulu ku leediyo esinga okuwulirizibwa nga bw'ogawulira n'abalala bagenda gatambuza kati Alimpa Ronald bamunoonya bagezzaako mukubira amasimu bwe bamukubira amasimu abagamba nti oyo ambasada simumanyi agamba nti essimu nsompe ku simu yenze essimu yangwako ebintu bibuzaabuza katutandikidde wuno omukulu mwana mulenzi ono addategese ekivulu saidi zeye gombe bamuyita ambasada Mavin agamba yategeka ekivulu kye bonna be yategeka bajja wabula Alimpa teyajja abalwana ne balwana ebintu ne babyonoona disiko z'abantu obutebe ne babumenyamenya anti Alimpa tazze anti yayimba olusuku lwa seminti wulira gwe ambasada Mavin ndi muyimbi okuva eggomba nayimba oluyimba baluyita gomba ye yange n'ennyimba endala nnyingi nnyo zennina so nategeka albamu lonje eya gomba ye yange nga ngitegese eri ewaffe ekiriri ku kyalo kyaffe ne tukwatagana n'abayimbi abawerako abagenda okubeera nga bamperekerako ku olwo era nga baali bakulembeddwa Misa Kisemakula mukyala Stabu Anatolo Suna Ben n'abayimbi abalala bangi ne Alimpa Ronald lusuku lwa seminti bwe tutyo ne tutambula lonchi netegekebwa era abayimbi nemba wa deposit buli omu naye olunaku olwa lonchi lwennyini nga lonchi were olwo lwegenda okubaawo nga 12 ogw'omunaana owulira Alimpa amugamba nti Alimpa yamugamba nti ali Mabira ate agenda Tololo ne weebuuza Mabira eri ku lw'ejjinja ate agenda Tololo lwaki oyita Mabira sooka owulira Alimpa bwe yamugamba nakubira Alimpa Ronald lusuku lwa seminti namugamba tugenze mu kyalo wasimbudde Alimpa n'atandika kuseka nseko ze ng'agamba nze ngenze Tololo kuyimba nga bw'ataddemu okuduula n'okujeregera gwe Tololo omanyiiyo Ettolo si kumpi nze ndi Mabira ngenda ne mugamba munnange mu kalango ke watuwa nga temuli Tololo simanyi Tololo nga temuli Tololo gwe kennyini olina akalango Alimpa yampa akalango ng'akunga bannaggomba okujja babeerewo ng'ayimba nga mperekeddeko nga 12 ogw'omunaana era akalango nkalina yawandiika n'endagaano empandiike nga muwaddeko deposit 5,000 n'aba nga abanja 8,000 okitegedde Alimpa Ronald bamuwako 5,000 wulira ensonga zonna gwe zigenda mu poliisi wa kusatu era twali naye ku papaazi ewa Misa Kisemakula papa ne mujjukiza olunaku ne maneja ono gwe mulaba wano era n'atugamba nti olunaku alukola ki alumanyi bulungi alujjukira twagenza okuddamu mukubira ku lwokutaano ku syo kwennyini ng'ate atusekerera busekerezi bwatujereegerera ye agenze eruddawa agenze Tololo soose wange Gomba n'ogenda Tololo n'agamba nze ndina mu Mabira tolowooza nti wano mu Mabira gyendi okumpi nnyo ebyo kati simanyi nakyabbakolera mmwe simanyi nakyabbakolera nga bw'atusekerera to ne mugamba muganda we wandize n'oyimba
bukyanga tukuwa ssente tulanze tutaddemu okulanga ebintu byaffe mu bimanyi okuba posters okuba banners otwala obulango ku leediyo otegeka ebifo yatugamba nti no mutegekere we tunaasula tumupangisirize ebisulo tumutegekedde buli kimu yatusaako conditions nyingi nnyo netuzigumiikiriza netubikola byonna eventually yabiwunzeko atakoze eki ensonga oziwulidde Alimpa Ronald yayimba lusuku lwa seminti oluyimba bagamba yalubba mazzi ga bbo yalubba ku kojjaawe oluyimba lwesembyeyo kabaka antumye nalwo yalubba nazina ensonga bwe tutuuse twababuuzizza temwagenze ku poliisi lwaki mwatandikidde mu leediyo lwaki mutandisikidde mu midiya wulira ensonga poliisi gye twasoose era referensi tuzirina referensi y'omusango tugirina okutuggyako ssente okujja poliisi y'ekibuye ate era neeno mu mawulire tukyetaagisa kubanga ekintu yakikola misana naffe leka tumwanike ki misana ng'ensi eraba tetuzze mu mawulire muswaza naye tugezegezaako amakubo mwe tuyinza okuyitira tumufune atulemeredde aye tulina amabanja gatulinga amabanja bwe tubala olwaleero oluusi gye tulimu eri mu bukadde 4 bwe tuba tumusaasidde zaalina ye mukulu oyo Ronald Alimpa ng'atugamba omukulu oyo yo mutegesi omukulu bamuyita ambasada Mavini ng'agamba bagenze ku poliisi kabamwanike ensi emulabe omukulu Alimpa byakola bagamba mbubo baagala ssente zaabwe miliyoni nga 4 ne bye bayonoonye omuli obutebe wulira gwe ekyokuddamu okutegeka Alimpa Ronald nti oba teyazze kunnyimbira nti nziremu mutegeke kati si kyamwesiga bulungi omanyi abaganda bagamba nti yali alumiddwako ku musota ne bwolaba omuguwa okola ki odduka misinde kati sekawuka kaali kakulumibwa okalaba odduka misinde kakati Alimpa Ronald nze kyenjagala ekisinga obukulu aleete ssente ensonga enkulu nze gwe mulaba ndi amabanja mangi nnyo kati ate bunga nti ddamu otegeka Alimpa ate nga era n'okumutegekera kitegeeza ssente ezo zo ngenda kuzijjawa ajje Alimpa muwadde ebbanga nno si ddene yeetereeze sigenda kusukka nnaku 14 ajje twogere essimu yange agirina wabula Alimpa ajooga kubanga kyajogera tubadde nga twogera ate bwe bamukubidde bwe twayise ku ssimu endala yagambye nti talina nnamba yange mbuno bamusindikireko ku nnamba yange mwagisindise bulijjo nga alina ki obawulidde guma munnange Mavini nange waliwo omutegesi yanyaga naye namukwasa Katonda agaye bamutwala mu kooti n'emisango egigenda mbayimbi mu kooti nga mingi nnyo ne ku poliisi wulira bwagamba kitegeeza ngenda mussa mu komera kitegeeza ngenda kumussa mu komera kubanga ssente nange gye nazijja essente baagala kunteeka mu komera ate sho temuzimanyi ssente tobeera nazaawe sho weewola n'omala okukola n'ozzaayo kati sho ssente nazimalira mu kukuba bibaana kukuba bipande omukulu mulanga drive ya wiiki namba buuza ab'eggomba drive ya wiiki namba nanga omukulu n'ebintu ebirala kyenvudde nkugamba nti bwe mbala ebintu byentaddemu ssente nfiiridde almost kumpi miliyoni nziringa 4 naye bw'aba zze ne twogera ng'abantu kuba nange ndi muyimbi tujja kwogera obutasukka nnaku mmeka papa yabaddeyo misa kisemakula kitekedde nga pafominga Sitabuwa Natolo yabaddeyo njaggibawa vidiyo nga pafominga sona beni njamu bawanga y'ensonga eza Alimpa Ronald kati ono nno omukulu amuyambako bamuyita maneja Kavalo onono naye munnagomba naye agamba asitukiddemu agendamu bannamateeka abamuyambako basobola okuba ate nga bakomya akamanyiiro ka Alimpa Ronald abategesi bangi nnyo eggomba abamanyidde ebivulu bamulanga tajjaayo maneja werawulira ono ekampala erinnya bamanyi lya Kavalo kubanga lwa bizinesi gyenkola naye erinnya nze Ndahiro Albert bannagomba bamanyingako nalibo ono Mavini muganda wange nze siri mu bizinesi ya byakuyimba oba ya management si byendimu naye nga munagomba munnanga bavuddeyo yenna mukwatirako ng'omu tunakwatirako muganda wange ono ne ssente ezo emitwalo 5 Alimpa yazinana ku ofiisi yange era ne video nana nzina n'endagaano zina bakwata video nga zinamuwa ne ssente okuva mu okitegedde ye Alimpa Ronald bagamba bamulwana